Mu nsisinkano ya poliisi n'ekibiina ki NUP olunaku lw'eggulo obudde we bwazibidde nga poliisi emaze okufulumya ebyo byeyagala ekibiina kigoberere. Omu abadde okutegeeza ssenkulu wa poliisi mu budde abavunaanyizibwa ku by'okwerinda balina okwekenneenya ekifo kye baba bagenda okutegekamu enkuŋŋaana zaabwe. Omuntu omutongole agenda okukolagana ne poliisi mu nteekateeka zino n'ebirala. Omwogezi wa NUP agamba bingi ku byayogeddwako babadde babigoberera wabula nga poliisi yebadde evaako obukyankalano. Amateeka munnaye ffe tuzze tugagondera, tuzze tugatambulirako era tujja sigala nga tugatambulirako. Ne tukubira omulanga ne bannaffe abali mu poliisi batambulire ku mateeka ago nga batatawaanya bannaffe abalala nga bakula enkuŋŋaana zaabwe nga beetaayaaya abo bannayuganda bannabyabufuzi era balina eddembe okwetaaya mu ggwanga lyabwe. Bwana Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Kahinda Otafiire naye alabudde poliisi okomya okugaana ab'oludda oluvuganya gavumenti okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Omulimu gw'okuvuganya gwa gavumenti si gwa poliisi. Bo balabe babakontrolinge nga bwe bakontrolinga abanansi abanayuganda. Kubanga opposition eri mu mateeka eri mu constitution, abakulembeze b'ebibiina bali mu mateeka bali mu constitution. Okusinziira ku Ssenyonyi babadde nga bawandiika amabaluwa wabula nga obuzibu tegatuuka wa ssenkulu wa poliisi. Ffe abatalina access ku ofiisi ya IGP mwagala tukole ki? So ne batukakasa nti ensonga eyo bagenda gitereeza. First of all bagenda kubeera ne stamp nti omuntu arecevinga alina okuteekako stamp era ebbaluwa eyo agije ku kotagadi oba mu registry agituse mu office gy'erina okutuuka. Tubagamba nti kati ekyo kyammwe mulina kisootinga si buzibu bwaffe kubanga ffe tulina obujulizi obulaga nti tuzze tubategeezaako. Agamba nti ebiseera ebimu ne ba DPC babadde nga batya okukwata amabaluwa gaabwe. DPC agamba temundeetera bizibu, ebbaluwa mugitwale ku headquarters. Kakati ate ku headquarters oli mutugamba nti DPC tumutegeezezza. Tunamutegeeza tutya nga tayagala nakwata bbaluwa yaffe kubanga atya mujja mukangavula. Kati ku nsonga y'ekifo bye babadde bafunye poliisi yabiganye ng'olwaleero basibye banoonya ebifo ebirala we bagenda okutandikira olunaku olw'enkya e Mukono. Tubadde tukyagezaako kukkaanya ku bifo ne tugamba katongezeeyo kuba tubadde tulina kubeera Mukono olunaku lwaleero naye tugamba tujja gendayo enkya nga tumaze okweseetinga obulungi waleme kubeerawo kusika Mukono. N'omuntu okolagana butereevu ne poliisi bategeezezza nga bwe bagenda okumufuna okulaba ng'okusika omuguwa okubaddewo kuggwaawo. Katusuubire nti bannaffe nabo bajja bitambulirako. Kibagambye nti kale mujja tuwa omuntu liaison person owa NUP gwe tunaakolagananga naye. Tugamba kale tujja muba muleme kuteekawo nsonga yonna. So omuntu oyo tugenda mubategeeza yaani ali intaachi naffe nabo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga bano banakkirizibwa okukola ebyobufuzi byabwe olunaku olw'enkya e Mukono nga tebakubiddwa ku mukono nga poliisi bw'ezzeekola. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.